آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فهو مشرك. وقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Mtenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala kaka santi yeye kasinzibwa mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obuluŋŋamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyali ku mulyango ogw'omunaana mu kitabo kino muallif rahimahullahu ta'ala gwe yatuuma baabu mina shirki, omulyango ogunnyonnyola nti na kino ekikolwa kya bushiriku ekiruwa man tabarraka bishajarin, eky'omuntu okunoonyeza emikisa mu miti, au hajarin oba ejjinja, wa nahwihima n'ebifaanana. Baabu man tabarraka bishajari, omuntu anoonyeza omukisa mu muti oba omuddo oba akabira oba ejjinja ery'enjawulo n'ebifaanana ng'amayinja ng'entaana oba ebiggwa oba ebifo eby'enjawulo, aba agudde mu bushiriku. Qaida gye tulina okunyweza buli mulundi nti emikisa giva wa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yubariku liman yasha, yawa omukisa oyo gw'aba yagadde. Buli yenna kitegeeza anoonya omukisa ayina gunoonya kuva wa Allah. Allah yawa omukisa oyo gw'aba yagadde. Era Allah subhanahu wa ta'ala ye yakyekakasaako okubeera nti yennannyini mikisa era yensibuko y'emikisa. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, yani azima sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ييوكنا الله بيايتي birungi jali jayitirira emikisa okuva jali subhanahu wa ta'ala. Aluwa alladhi nazzala alfurqana ala abdihi wa yassa, ekitabo Qur'an ekyawula wakati w'obulimba n'amazima ng'akissa ku muddu we mbaka alayhi salatu wassalam liyakuna lilalamina nadhira, abeere ng'atiisa eri ebitonde byonna. N'olwekyo emikisa, buli lwonna lw'owulira nti emikisa abantu baagala omukisa, olina okusooka n'oba ng'okimanyi nti gwe omukisa abantu gwe banoonya guva waani? Ti wa Allah. Ky'omukisa kye ki? Omukisa kathratul khayri waddawam oba wathabat. Kathratul khayri bye bintu okuba nti Allah abikuwadde nga birungi ate mu bungi. Waddawam n'okubeera nga weebiri bibeerawo. Kathratul khayri waddawam
والثبات هذا هو البركة وقبيتهم كسا هذه هي البركات كثرة الخير والدوام واللزوم والثبات لزوم الخيرات وكبانتي birungi webiri ewuwo ngate webiri akaseera ngate bingi ugobaita omukisa. Idhan bwomala okumanya ekyo nti omukisa guva wa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tuzize twogera bino njagala bibeere nga binywera nnyo mu mitima gyaffe oluvannyuma lw'okutegeera nti omukisa guva wa Allah okumanya nti mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala waliwo byawa emikisa. Gamba nga al-buqaat ebifo ebyenjawulo nga bwe twagamba Baitul Maqdis Allah yateekawo omukisa, Makka Allah yateekawo omukisa, Madina Allah yateekawo omukisa. Kati ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebifo ebyo yawadde omukisa, omukisa ogwo gubeera fi dhaati al-makan mu kifo ekyo wennyini Allah waagutadde nga la tatanaqalu teguvaawo. Omuntu ne bwagenda ne yeesiimuula ku Kaaba talina mukisa gwajja kukwesiimuula ku Kaaba. Wakadhalika ne bwe yeevulungula ku ttaka lya Baitul Maqdis ne yeevulungula mu ttaka lyawo talina mukisa gwajjawo. Kitegeeza omukisa oguli awo mukisa guli makulu okukolerawo ebirungi. Buli lw'okolerawo ebirungi empeera zaabyo ne ziyinjiwala nnyo gwe mukisa ogwali gutegeezebwa. Makka esswala gy'osaalirawo emu ne bakuwa empeera emitwalo 10 gy'emikisa gya Makka. Ejjinja Hajar al-Aswad bw'olinywegera oba oddikwatako tewali mukisa gw'ovaawo nagwo ng'okutte ku jjinja bw'oti nti oguggyako, wabula omukisa guli fi ittibaa, albarakatu fi ittibaa. Omukisa guli mu kugoberera. Okugoberera ki? Okugoberera omubaka alayhi salatu wassalaam. Omukisa oguli mu Hajar al-Aswad okunywegera ejjinja eriddugavu guli mu kugoberera omubaka alayhi salatu wassalaam. Era singa mwalimu omukisa ogw'enjawulo ng'oli bw'anywegera ejjinja eriddugavu oba bw'alikwatako avaawo n'omukisa omulala ogw'enjawulo, Umaru yali gwogedde, kubanga Umaru radiyallahu anhu bwe yamala okunywegera ejjinja yagamba inni a'lamu annaka hajaru, nkimanyi bulungi gw'oli ki? Jjinja. La tanfa'u wala tadurru, toyina mugaso gw'otuusa ku muntu wadde omutawaana gw'oyinza okukosa nagwo omuntu. Lawla anni ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltu, lawla anni ra'aytu rasulallah, singa saalaba mubaka wa Allah yuqabbiluka nga akunywegera ma qabbaltuka, saali kunywegedde. Ekitegeeza ki? Baraka za Hajar al-Aswadi ziri fi ittibaa'i rasul, kugoberera Nabbi Muhammad, n'olinywegera nga bwe yanywegera n'ofuna empeera. Wakadhalika bwetyo bwe twagamba ne ku kifo ekiyitibwa rawda. Rawda omuntu bw'atuukawo tewaliwo mukisa gwasimbukawo nagwo nti avaawo nagwo. Atamassuhu bijudurani al-Kaaba, abantu okubeera ku Kaaba nga basiimuula bwe bakaaba oba bwe yeeyiringula kuli ku Kaaba bw'ati, tewali mukisa gwavaawo nakweyiringira mu ku Kaaba, wabula omukisa guli mu kukolerawo ibaadaati ezikubisibwamu ennyo. Kati waliwo ebifo nga birina emikisa naye ng'emikisa gyabyo tegivaawo. Okitegedde bulungi? Fayib. Waliwo omukisa ogwokubiri Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateeka mu bitonde bye. Baadhi bani Adam, abamu ku baana Adamu, Allah subhanahu wa ta'ala yabateekamu omukisa nga n'abali waggulu w'abo abaana Adamu Allah be yateekamu omukisa be bannabbi ba Allah
bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bo bayina omukisa ng'omukisa gwabwe dhaatiya bo bennyini omubiri gwabwe gulimu omukisa ng'omubiri gw'abannabbi. Emibiri gy'abannabbi Allah yagiteekamu emikisa. Omubiri gwa nabbi Ibrahim gwali gwa mukisa, omubiri gwa nabbi Isa gwali gwa mukisa, omubiri gwa nabbi Musa, omubiri gwa Ismail. Emibiri gy'abannabbi Allah yagiteekamu emikisa. Emikisa gy'abannabbi dhaatiya bajiina bo emibiri gyabwe gya mukisa. Watatanaqalu hadhihi albaraka, era emikisa egy'abannabbi gyo gikola ki? Gijjulukuka. Ekitegedde bulungi? Emikisa egy'abannabbi gijjulukuka. Nabbi bwe yakwatanga mu mazzi nga gafuuka ga mukisa. Enviiri za nabbi bwe yaziteekanga mu mazzi ng'abantu baganaaba ne banywa ne bawona obulwadde, kubanga omukisa gujjulukuka okuva ku ye, kyakutteko oba mu ntuuyo ze oba wanyweredde. Emikisa gy'abannabbi gyajjulukukanga. Tayyib, Abu Bakari radiyallahu anhu, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib, abo bye bitonde ebisinga obulungi oluvannyuma lwa nabbi waabwe alayhi salatu wassalamu gwe bawangala naye, nga Abu Bakari ye khayru hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakari yasinga obulungi mu umma eno ng'oggyeko nabbi, yasinga. Bal dhakara ahlul ilmi, abamu ku bannannyini kumanya baatuka n'okwogera ne bagamba bannabbi ba Allah bonna bw'obaggyako bonna Abu Bakari yaddako mu bantu Allah bye yatonda, yali ku namba 2. Bannabbi ng'obazizza wabbali bonna okuva ku Adam mpaka ku nabbi Muhammad, bw'obazza wabbali addako ya Abu Bakari. Njawulo ki eri wakati w'omukisa? Abu Bakari yalina omukisa, kitwale ng'okijja kunze. Abu Bakari yalina omukisa. Njawulo ki eri wakati w'omukisa gwa nabbi n'ogwa Abu Bakari? Ajibuni ayo al-ikhwa, munyanukule. Njawulo ki eri wakati w'omukisa gwa nabbi n'ogwa Abu Bakari? Ogwa Abu Bakari gwali tegukola ki? Gwali tegujjulukuka kuva ku ye, muntu mulala guganyirwamu. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yashinywezaawo nti abantu ba Abu Bakari balina omukisa. Ma hadha bi awwali aw ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakari, guno sigwe mukisa gwammwe ogusoose abange mu abantu b'ennyumba ya Abu Bakari. Twakiraba ku tayammamu amakulu, kino si kye kirungi ekisoose okubayitirako abantu ba Abu Bakari. Ebirungi, omukisa gw'ennyumba ya Abu Bakari gwali ku birungi ebiyitira ku nnyumba eyo, naye si mukisa nti gujjulukuka ne guva ku Abu Bakari ne gugenda ku muntu omulala. Era ky'oba olaba basahaba bonna bakyegattako, kanu la yatabarrakuuna bi Abi Bakarin ba'da wafaati nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bonna tewaliyo sahabi n'omu agenda n'atabarraka ku Abu Bakari nti oba amukwatako bw'ati oba entuuyo ze oba Abu Bakari wanyweredde, tebakikolako. Era tebaatwala baana baabwe wa Abu Bakari nti agaaye entende ateeke ku lulimi lw'omwana omuto. Basahaba tebakikola, naye abamu n'ekyo baali bakimanyi nti Abu Bakari alina omukisa. Tayyib, abakkiriza abasigadde bonna, abakkiriza balina omukisa. Abakkiriza bonna, era hadisi nagisoma wano ng'omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba wa inna mina shajara, ne mu miti mulimu omuti, naye ng'omukisa gwagwo gulinga omukisa gw'omukkiriza. Ekiraba tegeeza omukkiriza naye alina ki? Omukisa. Omukkiriza yenna waali munna tawhid, ayawula Allah, asinza Allah, alina omukisa. Njawulo ki eri wakati w'omukisa gw'omukkiriza n'omukisa gwa Abu Bakari? Njawulo ki eriwo? Tewali njawulo, tewali njawulo, kubanga bonna emikisa gyabwe
tegijjulukuka newankubadde amusinza fadlu obulungi naye omukisa Abubakar takkirizibwa gaba mukisa mu bulamu bwe n'omukkiriza takkirizibwa gaba mukisa kuwa muntu kitambaala kye kino kitambaala kya mukisa ebyo nno byennyonnyola bikuyamba nnyo bw'obeera munnatawhiidi senga onoogendewa omusajja omusomi wa rukuya n'abaako akantu kakuwa n'agamba akalaadi kano okalaba omukisa gwo guli omwo ate oba omaze omumuzuula awo oba omaze okumuzuula kasoolya kati twala omusaalo guno ogulaba nagujja hazara mauti naye siina mwana tugwenguwadde na ensonga ze ne zigaana gwe onooba weegayaaliridde ng'akukunulayo omusaalo mu kikapu nkole nti ata olina emwasatu awo bwe gusaalireko esswala ezi zonna za kiro 9 ojja kulaba kyeggambi ng'otegeera omukisa omugaati ogw'omukisa olaba omugaati gwegenda ogula omugaati bwe guti abo abasomi ba Rukuya basaba ebintu ntu bwe bito basaba emigaati basaba ennyama n'agamba omugaati guno n'agutabulamu byagutabudde awo n'agoyagoya n'agagenda onoonya awali obuwuka mu kisaawe oba wa obuliise ebintu ntu ebyo bwe bitye kati baabu eno ekuyamba nnyo ku kintu kyonna maama wo kyanagamba nti kino kya mukisa olina okwebuuza guno omukisa maama gwaŋŋamba oguli muno Allah yanassa ku kino ekintu kirimu omukisa tayib bw'aba Allah yanassa nti kirimu omukisa hal tatanaqalu hadhihi albaraka omukisa gukirimu gukivaako ne gugenda ku mulala nti naam ng'okikozesa naye byonna byanagamba ogwo omukeeka omanyi taatawo bwe yava e Makka gwe yasooka otutuulako teri agutuulako munnaye ne bigaana nga omuzudde mukeeka ogutuulako ovaako ne baraka kati baraka idhan waliwo emiti egirina baraka ng'entende baraka y'entende ejjulukuka kubanga omuntu agirya zamzamu amazzi galimu omukisa gujjulukuka kubanga omuntu aganywa albarakatu fil azmina waliwo ebiseera eby'omukisa nga omwezi gwa Ramadhan albarakatu fil azmina barakatu zaman ng'ekiseera kya mukisa waliwo ebiseera nga bya mukisa thuluthul layl akhir ekiseera ekisembayo ng'obudde bunaatera okukya kya mukisa Ramadhani ya mukisa olunaku lw'ejjuma lwa mukisa ekiro kya Laylatul Qadri kya mukisa akaseera akasembayo ku lunaku olw'ejjuma enjuba egwe kaseera ka mukisa abaffe omukisa oguli mu kiseera tugukozesa tutya omukisa oguli mu kiseera gujjulukuka oba tegujjulukuka naam tegujjulukuka kati omuntu afuna atya omukisa mu kiseera okukoleramu ki okukoleramu emirimu emirungi nga mingi Ramadhani n'ogifuna okukoleramu emirimu mingi n'ofuna empeera nnyingi zotosobola kufuna mu biseera ebirala eyo ye barakatu zaman kati fama dhannukum biman yatabarraka biqabri salihin biqabri rajulin salih ma dhannukum billadhina yatabarrakuna biquburi salihin mulowooza ki ku basajja abatabarraka abanoonyeza emikisa ku ntaana z'abalongoofu bagenda ku ntaana z'abalongoofu nga bo banoonya ki mikisa mubalowoozaako ki kati bibi byonna waggulu oba omaze obitegeera oyo oba olina hukumu ye mubwangu oba ekitalo oba olina hukumu ye bw'oba otegedde byonna ebikulembedde oyo hukumu ye oba ogiina mubwangu oba ekitalo oli musajja mulongoofu yali nabbi wa Allah tayib ali mu kaburi naam ani yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamuziika kaburi ziva mu ttaka ne zikuyingira ani yagamba nti nabbi bw'ogenda ku kaburi n'omusaba akutuusiza edduwa
Tewali. Idhan tuwali bujulizi, tuwali na kiraga nti baraka ziri awo. Tobula omuntu bamuziika ne mu kifo ne kiba kitukuvu kitya baraka tizimuyingira. Eyo gwe baziiseewo naawo n'omuliro. Tawona muliro lwa kifo kye bamuziiseemu. Idhan babu tabarruku babu nkulu nnyo. Kati ma hukumu atabarruku. Tabarruku eno gitwogerako obwedda yeeramulwa etya? Eramulwanga bwe twayogera mu baabu eya okwesibayirizi. Hukumu bw'oba wagitegera wali ne wano ye hukumu y'emu. Omuntu wa tabarraka bw'anoonya emikisa mu bintu, mu lweza, mu kayaayaana, mu kabombo, mu kasitenseni, ku luzzi lwabwe olw'effamire, ekiggwa kyabwe, ku jjinja lyabwe, mu kaajanga lye yalinnyako n'anaaba, ebyo kabira kaabwe. Omuntu anoonya emikisa mu kabira, ku muti omukookowe, alamulwa atya mu Busiraamu? Ennamula zirina kuba bbiri. Ennamula zirina kuba bbiri. Bw'aba akakasa nti ogwo omuti gwo gwennyini gugaba emikisa, fahaadha shirkun akbar. Oyo shiriki omunene yennyini. Bw'aba akakasa nti olweza, akayaayaana, entaana y'omulongoofu, yo yennyini oyo omulongoofu alimu agaba emikisa, eyo shirkun akbar. Shirku yennyini omunene. Wa amma in dhanna annahu sababu lihusuli albarakat au lihusuli ala albarakat. Naye bw'agamba nti kale bino byennyini si ebigaba emikisa, naye kale ensonga zoyitiramu Allah n'akuwa omukisa, eyo shirkun asghar. Eyo shirkul asghar. Wa amma bw'akakasa nti oyo omufu agaba emikisa, oba amuyitiramu, ayitira mufu n'amutuusiza ewa Allah, eyo shirkul akbar. Wa amma bw'anaaba olweza, kayaayaana, ekyogero, ng'agamba kale nsimanyi nange emikisa Allah yagigaba, naye bino kale oyitiramu n'ofuna emikisa. Lwaki asigaddemu shirkul asghar? Kubanga akakasa bino tebiina mukisa gw'ebiwa istiqlaala nga byetongodde. Kakati lwaki bamulamula nti mushiriku? Kubanga afudde egyo emiti nti nsonga, ng'ate Allah tagambako nti egyo ensonga yakufuna baraka. Agambye egyo emiti nsonga. فقد جعل هذه الأشجار سببا لحصول على البركات. abifudde nti nsonga za kufuna mikisa, walakin laysa min qibali ash-shari', nga Allah tamugamba nga konti ebyo bireeta emikisa. Idhan ezo ahkam tuddamu buli mulundi ne tuzinyweza bawabitu zongera okunywera mu bwongo bw'omuntu. Babu tabarruk. Tuba abantu balina ebyogero, balina ebiggwa, bagenda ku balongo n'afukamira n'asaba emikisa, bagenda ku bijja empewo ne zibafuuwako, bagenda ku miti, bagenda ku nzizi ne balinnyamu ne banaaba, bagenda ne beeyambulula. Ebyo byonna guno omulyango gubizingako. Banoonya mikisa. Oba oyagala emikisa, tambula bw'oti, totambula bw'oti. Fuluma mu nnyumba bw'oti, togira bw'oti. Ebyo byonna bigwa mu guno omulyango. Kaakati ne bano abaakulembera abalongo, abaakulembera mu jahiliya, mu Busiraamu tebunnaba kujja, kanu yatabarrakuna bihadhihi al-ashjar wal-ahjar wa ghayri dhalika. Baali banoonyeza baraka mu bino. Allah kwe kubagamba nti afara'aytumu llaata wal-uzza. Mulaba Katonda wammwe ono ayitibwa Laata gwe twalaba, wal-uzza n'ayitibwa al-uzza. Al-Manat twamunnyonnyola bulungi omulundi oguyise. Eyaddako Allah gwe yayogera al-uzza, ndowooza twakoma. Qala Ibn Jariri at-Tabari, Imaamu Ibn Jariri yagamba
Al-Uzza kanat shajaratu wali muti alaiha bina nga guliko omuzimbo wa astar binakhla wa astar batekawo kateni entimbe nga bazimba embiri ebigwa wa astar abane bagamba yutlaku kisobola okukozesebwa ku ababeerawo era abaweereza binakhla gwali mu kifo ekyo baina makkata wa taif ekyo ekifo kyali wakati wa taif ne makka nga we wali omuti ogwo gwe bayita Uzza. kanat quraishu yu'azzimunaha abakuraishi baali bagulumiza nnyo omuti ogwo kama qala Abu Sufyan yauma Uhudi nga Abu Sufyan we yayagala okwewaanira ku basiraamu ku lunaku lwe Uhudi basinkana gazwat Uhudi. Abu Sufyan mu kwagala okwewaanira ku basiraamu yabagamba lana al-Uzza wala Uzza lakum, yabagamba ffe tulina Uzza mwali temulina Uzza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi kyava agamba qulu nammwe mugambe Allahu maulana wala maula lakum, mugabe ffe Allah ye mukama waffe era ye mukwano gwaffe, ate mmwe temulina nammwe mukwano gwammwe na mukama wammwe. Tulina Allah ye mukama waffe era ye mukwano gwaffe, ate mmwe temulina. Wa rawahu an-Nasa'i wa ibn Mardawayh an Abi Tufayl qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ombaka alayhi salatu wassalam yagulawo ekibuga Makka, ba'atha Khalida ibn al-Walid ila Nakhla, nabina yatuma Khalid ibn Walid mu kifo ekyo. Wa kanat biha al-Uzza, kyekyalimu Uzza. Wanaba abagamba mujjawo obujulizi obumenya amasabo, mujjawo obujulizi obumenya ebigwa, kyokka bagende Pakistan ne basoma, ne bagenda ne Madina ne basoma, ne basigala bakyatubuuza mujjawo obujulizi obumenya ebigwa. Bennake abasajja abo beewuunyisa oba baavaawa, batatubuuza nakati mujjawo obujulizi obumenya ebigwa. Allahu akbar. Nabbi mu fathu Makka, mu kugulawo ekibuga Makka, yatuma Khalid ibn al-Walid namugamba wa kanat ala 3 samrat, ekigwa ekyo kyali kiyimiridde ku mpagi 3. Faqata'a as-samrat, natema empagi kwe kyali kiyimiridde. Wa hadama al-bayta, n'ennyumba n'agimenya gye baali bazimbawo, alladhi kanat alaiha, eyali awo ku Uzza we baali basinza. Thumma ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bwe yamala obitema n'abitematema n'abisaanyaawo, ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, n'akomawo n'alipootinga ew'omubaka alayhi salatu wassalam. Fa akhbarahu, n'amubuulira amugaa ya Rasulallah, ekigwa nkoze eki nkimazeewo, ekigwa kikubye ku ttaka. Omubaka alayhi salatu wassalam faqal, kati nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mboozi eyo gye yamunyumiza, nabbi n'ambuuza olabye eki ng'omaze okutematema ekigwa biki byonna kikubye ku ttaka, kikyolabye? N'amugaa sina kyendabye kirala. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji', nabbi n'amugaa ddayo, mission tennaggwa, ddayo, tolina kyolabye. Naye nga byonna bitemyetemye ebibaddewo n'abikuba ku ttaka. Abaweereza ababeeraawo, abambowa, abakongozi bonna ne badduka ne balinnya waggulu ku lusozi. Kale nabbi n'amugaa olabye ekyawo? N'amugaa sina kyendabye. Nabbi n'amugaa irji' fa innaka lam tasna' shay'a, tewalina kye waakoze, sooka oddeyo.
mission tonnabako kyogikozeeko fa innaka mazima gwe lam tasna shay'a tolina kyokoze. Faraja Khalidu naddayo ku mbuga. Falamma absaratuhu as-sadanatu bwe baamulaba abaweereza. As-sadana gwabanga mukolo gimu ku mikolo gy'okulabirira ebifo by'ebiggwa. Kati kyebaba bayita abaweereza basadana, abaweereza era baga sadanatul Kaaba, edda baba bayita nga sadanatul Kaaba, abaweereza Kaaba, abajambaza olugoye, abagirongoosa, ababayita sadana. Kati ababeeranga awo ku kasozi ako bwe baalaba Khalid ibn Walid ekitala mu bitala bya Allah subhanahu wa ta'ala byagaluliranga abashiriku, oyo Khalid ibn Walid kyali kitala mu bitala bya Allah byagaluliranga bamusinza amasanamu, abasamira, abalemedde ku biggwa. Bwe baamulaba amna'u fil jabali, bonna ne balinnya ku lusozi ne badduka. Wahum yaquluna, badduka nga bagamba ya Uzza nga bagamba wange Uzza jangu ottaasa amakulu Khalid. Fa ataaha Khalidu n'agenda wali Uzza gwe baali bakoola, ayeyongedde naye alinnya nabo waggulu. Fa idha imra'atu uryana, agenda okulaba nga omukyala amweyolese ng'ali bwereere, nga mukyala muddugavu yenna tibitibi, zigizigi kagongole. Nashijatu sha'riha, ng'enviiri zonna azisasamazza. Tahfanu at-turaba ala ra'siha, ng'ayola ettaka n'alyeyiwa ku mutwe. Fa ammamaha bisayfi faqatalaha, Khalid ibn Walid n'amuyisaamu ekitala n'amutta. Ali bwereere, kiraba ayola ettaka aliyiwa mu mutwe, enviiri zonna azisasamazza bw'ati. Ate nga bwakolimira Khalid n'amutemamu ebitundu bibiri. Thumma raja ila rasulillah, wamala n'akomawe omubaka alayhi salatu wassalaam. Fa akhbarahu, n'amugamba luno lwenzizeeyo waliwo omukyala neeyolese abadde muddugavu ng'ali bw'ati ne bw'ati. Faqaala, nabbi n'amugamba tilka al-Uzza, oyo yennyini ye Uzza. Kati lyali jinni ne lyeyoleka mu kifaananyi ky'omuntu, ne limweyoleka n'alijjawo. Jinni lyajjira mu kifaananyi ky'omukyala, lyero lye baali basinza, nga lye lijjamu ako akagondi kaabwe, akafo kaabwe. Era bwe baabuuza Sheikh Salih Fawzani, abaffe jinni lyeyoleka eri Khalid, n'agamba naam. N'agamba amajinni geeyoleka bulijjo, lisobola okweyolekera mu kifaananyi ky'omufu. N'akubuuza ki kyoyagala, nga wali omumanyidde ddala nga jinni lye lyeyolese mu kifaananyi kye. N'akubuuza oyagala ki? Sheikh Salih Fawzani akyogera. Daga si gwe gwokka omulundi, geeyolekera ddala ne lijja mu kifaananyi ky'omuntu nga yafa. Erikubuuza olina buzibu ki? Lisobola n'okwogera obuzibu bwo, eriganze manyi olina obuzibu bwe buti, naye tukuyambe tutya. Kati gwe naawe n'olowooza nti ono jjajjange owa 20 gwe banzibulamu erinnya yayagala okunnyamba nkwatizeeko. Kumbe jinni lye lijja, si mufu yajja, jinni lye lijja mu kifaananyi kye. Era bagenda mu bibira, amajinni googera nabo. Temulowooza mu biba byakusaaga, amajinni gajja ne googera nabo. Gasobola okwogera min wara'i hijab, nga lyogerera mu muti tebaliraba naye nga eddoboozi baliwulira. Era ne boogeraganya nayo ne balibuuza nga libaddamu naye nga tebaliraba. Eyo ebiggwa, ekyo kiggwa ne kinywera. Ne bagamba omukulu mwali, omukulu wakumaliraano buli kye weetaaga. Shayatini zijja ne zibuza abantu bwezito, ne zibajja kusinza Allah nga zoogera nabo ku luzzi, oluzzi lw'Abengeye, oluzzi lw'Abagundi, oluzzi lw'Abagundi.
kati waliwo ke bampeereza ka video omuvubuka bagenze mu kumanyagana eri ewaabwe yambuuza ngende oba sigenda naye we yatuuseeyo yanga alina okumanya kulinga okutaabaddewo twagenze okulaba batututte eyo mu kibira nga baga luno lwali luzzi ne boogera omukulu ne baga olwo oluzzi ne mulaba ejjinja lino we wali oluzzi bwe baayerulanga bwe bati ng'enkuba etonnya kasa baayerulanga bwe bati ng'enkuba etonnya kati bano abaana abato abadde ne kamera biki babuuza naye nga tewali mazzi kati abakyala baaluggyako amazzi ne gakala tegakyabeerawo kati mazzi gaasenguka abakyala baali tebalinanga kujja ku luno oluzzi kati ebyo shayatini zajjanga ne zoogeraganya n'abantu nakati zikyajja nga bw'olaba omusamizi ayita amajini ne googera agayita ne googerera ddala kati neewe obubira bw'olaba ebiggwa amayinja amazzi omugga ebyo byonna byonna byabeerangako shayatini amajini nga gajja ne googera n'abantu ne gababuza ne bagakukuba ery'okusinza Allah tabaraka wa taala ejjini lyo lyagala kusuuza ddiini kyekyokka nabaga ne bw'olizimbira akayumba akenkana ekikonde bwe kiti lyo limanya likumaze okkiriza n'ozimba mu kibanja ky'akayumba bwe kati naye ng'okatunula tekalina nero ligamba eyo ennyumba yange nze yemmala bwetufaayo ng'ozimba akayumba emmanju kati ndi bwe kati ng'okera ng'oyiwangawo amagi ng'oyiwawo n'amata n'omubisi gw'enjuki ebyo twabisanga eyesemba buli waliwo embuga wali entonotono ne batugambe oyo yaate omukulu waawo ali amagi ne tugera ku mbuga endala baga ate embuga yaawo oyo wa mubisi gwa njuki obubugabuga buli awo ne batulaga akabuga akokusatu ne batugamba ataka embuga ye wa mata bonna ne mbukumako omuliro obula twasambanga busambi omukulu teyavaayo wadde n'omukutuboggolerako ni mwe bonna abakulu nga teriyanyega obubugabuga buli awo obubugabuga obuyitirivu yuke yampite omwana gwe bazaala awo musirikale ayina n'emmundu nga yakava ne Somalia aliko n'obusungu naye yaŋŋamba oba onojja naki seeka ewaffe ekintu kinene kiri kiggwa bwatyo nga bwaŋŋamba ewaffe oba onojja naki seeka ekintu kinene kiri kyasukka kiggwa kiramba naye nga alina n'emmundu mu nnyumba bane sitaani mbi nnyo sitaani enetima omusajja omukyasa alina n'emmundu ng'ate olutya obwo bugundi buli obwo taata waabwe nge amaze emyaka baamuzimbira ennyumba ng'asula mu ssabo naye nga abaana baamuzimbira ennyumba weeri wali naye nga asula mu ssabo ku kaliba ne mugamba leero ogenda asula mu nnyumba yo kubanga essabo ngenda ddikoona era ne tulikoona n'asula mu nnyumba nakati myaka 2 mwali naye luli emmanda zaali zamugana okusula mu nnyumba ali omwo n'emmese n'amenvu n'ebiribaliba n'ebintu ebiwunya buli kintu kyonna kyonna bannange ng'omuntu nula yenna akoze aweddewo omusajja yenna akoze aweddewo era muntaasizza nnyo bane munyambye nga baseeka bali awo bo bali ku dduwa basoma dduwa y'abafu bwe baatula ne baga bali be bazze okukwata amayembe bali ffe tuli ku dduwa yokka baseeka b'ebyalo beewunyisa bandaga ab'amatwale waliwo ab'amatwale 10 waliwo ne zikaazi naye waliko n'owebidaala webidaala naga banetwangu y'omulimu guno ogwa munyazi mungu ne bali baseeka bakole ogwabo ogwabaleese basaze n'embuzi we basalira embuzi we basomera edduwa ng'essawo libali awo matirirwa liri awo bwe watya bo batudde walo bo bakalakata dduwa musooke musiramula omusajja mulyoke musome edduwa moto bali kubiri era bamala emikolo gyabwe egundi edduwa ne biggwa ababuulizi baateekawo batono temuteekawo babuulizi bangi ne beeyokya ennyumba ne batandika obbagabula bo bavangayo omwomu nga bala batukoona najja nayimirira n'agirabwa sajja balikubye sajja balisudde ku ttaka olaba omuliro gunyooka ng'akasolya swika gudde wansi ne bakyusa emikono ne bagizingira emabega nga batulaba bwe bati omulazi sijja bisobola nze nvuddewo ng'oyo agenda buli omu ng'agenda gy'ayagala
paka swe ekigwa twakimalawo naye nalabye muzeeyi oyo bamumperezaako katambi ng'ali ku leediyo asomesa tawhid oyo muzeeyi waabo wallahi bamumpereza muve ku ebyo tebirina makulu tebyali bitusibyeko obwavu tebirina waddi Allahu akbar naye nga byali bibamazeeko emirembe buli alwala bagamba bintu bye bimulwaza Lubaale n'alwadde erinnyo katolaba oyo Lubaale amumazeemu amannyo katolaba ono amaaso takyalaba Lubaale yamusimba mu maaso katolaba ono oluzaalo kino kyagaanira wano kyamukwata wano tasobola kusindika mwana takyazaala buli kye balina ekizibu Lubaale omuvubuka yayogera mu maaso gange n'akaaba n'agamba Lubaale sheekhe yakatutunza pooti 38 atuzitunda atusakirira Lubaale oyo twalina ebibanja by'emmwanyi byonna twabitunda buli kimu tusakirira oyo Lubaale ne batuguza kino Lubaale n'akigaana ng'ate yatumye naga ekyo tekikola muleete ekirala ne batuma obutimba bwaki byonna nga Lubaale abajja ku kino n'abatwala ku kino ne baleeta n'abiwanga naye n'abasaba obukadde 240 okumanya ekyalo kiriko abantu baako bonna basinga balina amasabo n'ebyokusamira waliwo yajjawo n'akuba akaama n'angamba mubikwatira ssente mmeka baa nange bindi bulala mubikwatira ssente mmeka ebwali tubikwatira ssente gwe tulage bulazi bwe tubikobe ku ttaka anjira neetereza nja kubagamba Allahu akbar anjira neetereza ekyewunyisa ku kyalo kiri waliwo yabisaba ebyo twasuula tusuula wali emmandu egundi simanyi amafumu simanyi obwambe obwengera simanyi obutimba obukwata ki waliwo yabisaba ziba bimpe waliwo yabisaba ziba bimpe abo kibaliko tebakimanyi kibazanyisa ziba bimpe naye nga yazze mu dduwa oyo yabaddewo mu dduwa nezuubuli basadde naye naye yabisaba gabono n'ebintu ebyo Lubaale abitusaba ne bitulema okunoonya bano babadde babirina ate mubyoke ze mubimpe Allahu akbar eddiini y'Abannayuganda ekyali mabega nnyo ekyali wala nnyo bangi nnyo naddala mu byalo tawhidi tebannaba mutegeera mu byalo bangi wallahi tebannaba kutegeera tawhidi buli ekibaawo balina okweraguza abantu tebeefiira mu kyalo buli afa basooka kulowooza ye olowooza kyekya kubanga neddalita wateeka okubaawo ensonga buli afudde waliwo ensonga ewaabwe mu byalo Allah tatta buli afudde wabaawo amugize amuloga kati idhan amajinni geeyoleka ne gongera okubuguyaza abantu ne babuguyalira ddala boogera nabo Lubaale boogera naye emmandwa boogera nazo zeeyoleka ate yali ayitibwa Uzza nabbi n'atuma Khalid ibn Walidi fa'ammamaha bisayfi faqatalaha nabbi n'amutuma genda omugjewo thumma raja ila rasulillah fa akhbarahu n'akomayo wa nabbi n'amugamba nti mugjeewo faqala nabbi n'agamba tilka al-Uzza oyo gwejjeewo yani ye Uzza yennyini qala Abu Salih yagamba kanu yuallikuna alaiha as-suyura wal-uhni bali bateeka nga bawanikako as-suyura enkoba zaabwe oba za bitala oba zaki wal-uhn ehne ebiseera ebisinga kikozesebwa ku pamba oba ebintu ebyambalo byabwe ebyo ebyentalo ebyambalo byabwe nga babiwanikako lwaki banoonya emikisa ebitala bino n'enkoba zaabyo n'ebiki byonna bibeere nga bagenda mu lutalo nga bafunye emikisa awo ku Uzza abalala ne bagamba as-suyuru wal uhni bagamba dama wa thabata wa huwa nawu min anwa'i al-ibada muteeko miteko gy'okusinza amakulu ebyo baabikolanga kusinza obanga batuulawo ne babeerawo nga bagenda mu ntalo bawanikawo ebitala byabwe bawanikawo enkoba ze beesibisa yani babeerangawo rawahu Abdul bin Humaydi wa ibn Jariri qultu ya Sheikh agamba Abdurrahman wa kullu hadha ebyo byonna nga bwe mubiwulidde
wama huwa a'zamu minhu nebi bisinga bimutawulidde yaqa fi hadhihi al-azmina webiri ku mulembe guno. Sheikh ayogera myaka egiyise emabega mingi naye yagamba ebyo byemuwulidde ebyo bikolwa ebyo ku mulembe gwe yagamba webiri inda dharaihi al-amwat. Dharaih yani ma tubna ala al-quburi, kwebyo byebazimba ku ntaana byebayita dharaih, obuyumba yumba kabuli ze bazimbako, bino byonna bikolebwa ma tubna ala al-quburi, ebizimbibwa ku ntaana byebayita dharaih. wa fi al-mashahid, n'embifo ebyenjawulo abantu bebagendamu okumala ebintu byabwe bibamba, ebyo byonna babikolerayo. Basinza, banoonya emikisa, beyambulirirayo, boogera n'abafu n'ebirala ebifaanana bwe bityo babikola olwaleero ku mulembe guno abasiraamu. Oyo ye Uzza. Wa amma Manat, ate ono Manat athalithata al-ukhra fakanati bilmishallal inda Qudaydi, yali ali mu kifo ekyo baina Makka wal Madina, nakyo kiri wakati w'e Makka ne Madina. Wa kanat Khuzaa'atu wal Aws, ab'ekika kya Khuzaa'a n'aba Aws, wal Khazraji n'aba Khazraju. Wa kanat Khuzaa'atu wal Aws wal Khazraju yu'azzimuuna, nabo baali bamugulumiza nnyo oyo Manata. Wa yuhalluuna minha lilhajji, era we baaleeteranga enniya zaabwe eza hijja ze baakolanga ez'obushiriku, awo ng'emikolo gyabwe bagitandikira bo. Wa aslu ishtiqaaqiha min ismi llahi al-Mannan, ensibuko y'ekigambo ekyo Manaatu baakijja mu linnya lya Allah eriyitibwa al-Mannaanu. Wa qiila, abalala ne bagamba likathrati ma yumna ay yuraqu, baakiyita Manat likathrati ma yumna, olw'obungi bw'omusaayi ogwayiyibwanga awo, basaddaakirangawo nnyo, kyebaba bamuyita al-Manat min al-manna, yani bikathrati ma yumna ay yuraqu, musaayi ogwayiyibwanga indaha awo min ad-dima litabarruki biha, nga bakikola okunoonyaamu emikisa, wegenda omusaddaakire ofune emikisa. Abagenda mu biggwa basaddaaka embuzi, tewali bagenda kusamira ne batasaddaaka mbuzi, basaddaaka endiga, basaddaaka enjiibwa, ne basaddaaka kati babeerako ne bakatonda be basaddaakira. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari yagamba fi hadithi Urwa, mu hadithi ya Urwa ani Aisha radhiyallahu anha, nga jijja ku Aisha, innaha sanamu, ntina lyali sanamu ddyo baina Makkata wal Madina, yali wakati we Makka ne Madina. Qala Ibn Hisham sahibu siyar yagamba faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliya, nabira n'atuma omulwanyi namige, yatumanga abalwanyi be yeesiga bamutasubwa, bali yatuma Khalid, wano n'atuma Ali n'abalala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam beyajjanga atuma ku missions ez'enjawulo mu kusaanyaawo ebyo. Yamani ku Kaabatu Shamiya yatumayo era sahabi omulala, n'atuma Mughira bin Shu'ba, naye n'amutuma ku mission ya kusaanyaawo ebyo. Kati wano yatuma Ali, fahadamaha amal fath, Ali n'alimenya, n'alikuba ku ttaka essanamu omwaka gwe baggulawo Makka, ndowooza gwali gwa 8. Famaana al-aya, kati bwe tuddayo ku aya, Allah agamba afara'aytumu llata wal uzza wa manata athalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi agamba anna fiha hadfa, aya erimu hadf, okweka, taqdiruhu
nga kugeraageranyizibwa amakulu mulimu ekikwekeddwa ekisirikiddwa tusobola okikigerageranya tugamba afara'aytum hadhihi al-aliha abaffe mulaba ebyo bye musinza anfa'ata aw dharrat hatta takuna shurakaa lillahi ta'ala anfa'at bibagasiza aw dharrat oba biina emitawana gye bibatuusaako bwe mubate mubisinziza hatta takuna shurakaa'u lillahi ta'ala hatta takuna shurakaa lillah musobole okubifuula nti mubisinza ne mubigatta ku Allah mubigatta ne Allah biina omugaso gubibawa oba okubatuusaako omutawana mutuuke okubigatta ku Allah mu kumusinza wa qawluhu Allah yagamba nti qul afara'aytum allata wal uzza yani akhbiruni mumbulire allata katonda wa moyo gwe musinza allata wal uzza ne uzza wa manata athalithata al-ukhra ne manata owokusatu oli omulala alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha abaffe mmwe muyina abaana ab'obulenzi wa lahu al-untha nga Allah yayina abaana ab'obuwala abakuraishi mu bushiriku bwabwe baali batamu abaana ab'obuwala mu jahiliya era nga balaba omwana ow'omuwala bw'oba omuzadde kisiraani Allah yaboogerako naga nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim omu bwe bamuwanga amawulire ag'essanyu nti mukyala we azadde omwana wa buwala dhalla wajhuhu muswadda ng'amala ebbanga ng'ekyenyi kyonna kimuddugadde nga yenna anyinyibadde yenna azinzibadde wa huwa kadhim ng'ennaku emutta yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bihi ng'era atambula mu bantu nga yeebwalabwala olw'amawulire amabi ge bamuwadde nti mukazi we azadde mwana wa buwala ng'atambula tayala nga kye kimuli ku mutima ng'ayogera ekigambo kino ayumsikuhu ala huuni asigaze akaana ako akalabire mu bunyoomoofu abantu bamuyisaamu amaaso wazaala ki yogera naawe basajja boogera nga naawe yogera asigale nga bamujeeja akasigaza akaana am yadussuhu fi turabi oba asime ekinnya akaziike mu ttaka saa ma yahkumuun kyali kibi kye baalamulanga bayogeranga bubi kakati baalabanga omwana ow'obuwala bw'omuzaala kiba kipali ng'omwana w'obulenzi awo oba ozadde awo yogera mu banno kati kye baakolanga n'ebirime bwe batyo baabigabanyanga ng'ebirime ebimu bagamba bya Allah ebitabala bulungi balaba eri ku nkalajje abalaba ennimiro nga bajawulamu nga balaba eri ku nkalajje awali amayinja abagamba awo wennime ebya Allah eno wennime ebyange ate munenga Allah yageranga ng'eri ku nkalajje nga bibala kakati nga agamba naye ebya Allah era okwatako tayinza kugaana nga bajjayo ebya Allah nga babinoga nga babirya nga batunda Allah bwe yageranga ebyabwe ne bibala eri gye bagambye bya Allah ne bitabala abaga nti Allah yamanye ensonga ate yasazeewo ebintu byo ne bitabala kati ze nagamba ya Saidi nawayi wa Allah tunalaba omwaka ogujja nga bwe batyo bakola abakuraishi kati ne batuuka ne ku baana ne bagamba Allah ayina abaana naye abaana ba Allah bonna bazaala bawala babuwala bamalayika banatullah baana babuwala Allah yabazaala fe ab'obulenzi baffe ne bwe yazaalanga ng'omwana ow'obuwala agawo yagende mu lulyo lw'abamalayika oyo wa Allah yazaala abawala ekituzaala abawala nzaala abawala wane wange ati Allah n'abagamba nti alakumu dhakaru abaffe mmwe muyina abaana ab'obulenzi walahu l-untha ye Allah yazaala ab'obuwala tilka idhan qismatun dhiza eyengabanya nga yakyekubiira eyengabanya yammwe nga yakwekubiira okuba nti ebirungi bye bibe byammwe ye Allah gwe muwe bibi tilka idhan qismatun dhiza nagamba okwokulamula okwokugabanya
kwakyekubiira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba tilka idhan qismatun dhiza qala alakum adh-dhakaru wal untha qala ibn kathir ataj'aluna lahu walada Allah gumuwa abaana nemukakasako nti azaala nemumuwa omwana wataj'aluna waladahu era nemufula omwana wa Allah gwazaala mbu untha muwala watakhtaruna lakum adh-dhukura mwene mweronderawo ab'obulenzi. N'agamba tilka idhan qismatun dhiza ay jawrun wa batila. Jawrun kwekubiira eyo ennamula yakwekubiira era wa batila era nfu. Fakaifa tuqasimuna rabbakum mbutya bwe mugabanyiza Allah wammwe hadhihi alqisma olugabanyo olwo allati kanat baina makhluqaini nga ne bwe lwali badde wakati wa bitonde muntu na muntu kanat jawran wa safaha lwali badde lwakwekubiira era nga lwakibuyabuya. Naye butya bwe mugabanyiza Allah gwo ebirime ebitabala bibyo ebibala byaffe abaana ab'obuwala babo ab'obulenzi baffe ne babeera mutonde ku mutonde munne lwali badde lugabanya lubi. Kati butya bwe mugabanyiza Allah mwe bwe mutyo fatunazzihuna anfusakum anil inatha mwene mwetukuza ne mwejjako ab'obuwala watajalunahunna lillahi ta'ala ne mugamba ye Allah ne mbawa Allah nti Allah yabazaala. N'agamba in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Kati eno aya eddayo ku bino bye basinza Allata wal Uzza ne Manata. N'agamba in hiya tebirina kyebiri illa asma'un just manya bunya sammaytumuha mwe mwagabipaatikako antum mwe kennyini eyo litaakid wa aba'ukum ne bakitammwe ma anzala Allahu biha min sultani Allah tabiwanga buyinza bonna nti biteekwa okusinzibwa. Sultani bibana hujja tebina bujulizi bonna nti birina okusinzibwa. Allah talagirangako nti bisinzibwe. Iyattabi'una illa dhann temwina kye mugobera okujjako just ndowooza zammwe ze mulowooleza ku bakitammwe abaasooka ne mugamba nti baleka baatulondera Katonda oyo mulungi mulowooleza bakitammwe ne mulowooza anze ngoberera taata nze ziva ku buwangwa na nnono nalabyeyo n'ekisajja nga kyesibye olubugo oba kyabadde kiŋŋamba ki naye bawandiiseewo senjala simanyi tobuza abantu oba kyabadde kiŋŋamba ki ekyo si kyekyo ekyakwata omwana ekyo kyakava mu kkomera ekyo oba kyabadde kiŋŋamba ki bannaake senjala tobuza abantu naye nga kitaddeko n'enkofiira mabegaawo kyesiba enkofiira nekisoma Kulaani era ati mwe ngisoma embadde ki anna kibi nnyo okwerabisiza mu bushiriku. Ensi yonna nekutegeera nti oli mushiriku. Ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu bayambalanga obusiraamu ne bawaananga ne Nabbi ne bamutendereza nga Abdullah ibn Ubay ibn Salul naye nga munnange si basiraamu nga bakimanyi bulungi ne aya esobola okukka Allah n'amugamba oyo si musiraamu naye nga weebali era nga bagumu tebatya bwe baba baaliwo ku mulembe gwa Nabbi abo. Kati olowooza otya ku mulembe gwaffe guno omuntu okwambala enkofiira ne jubba n'asomesa obutali busiraamu? Olowooza kizibu nnyo omuntu okwetekako akakaaya neyeewa n'amannya ag'obusiraamu n'ajolonga obusiraamu. Naye ngeno bw'alaza eddiini yaffe mugyonoona temutwonoonera ddiini naye nga si musiraamu n'akamunaka just kakaaya just kanzu na lubugo n'enkofiira ayinza okukwata n'akalaadi atandika okwogera naye nga byayogera si bya busiraamu. Bwe baba baali basobola okubeera ku mulembe gwa Nabbi nga ne ayati zikka Allah n'amubuulira olowooza otya kati ku mulembe guno kutaliko ayati zikka? Tolowooza nti we bali bayitirivu nnyo nga bali ku mitimbagano bambadde nga abasiraamu naye ng'asomesa obutali busiraamu era nga ddala si musiraamu. Kati obutamanya era kitusiba tubagamba qadhiyatu tamyiz wa tasfiya min ahammi alqadaya fi hadha alasr. Okkenenula n'okwawula baani b'olina okusomako na baani b'otojjaako ze zimu ku nsonga enkulu abasiraamu ze balina okuteekako amaaso amoogi. Okkenenula okwawula nti eno soosi sigijjaako nalabyeyo Seekoomu aweereza ku groups ez'enjawulo naye ng'ajja ku soosi ya Big X
Seeka mulamba yaliko Pakistan n'agenda ko ne Saudi. Munnanga ajja ku Big X n'ateeka ku platform ejjuddeko bamaseeka nga kuliko ne baddakaatira abasoba abana. Ye sosi ye wajja Big X ng'eriko n'omusaalaba n'afuwadinga ku gurupu eriko abasiraamu. La ilaha illallah. Ng'olaba abasiraamu batugaana n'okusoma ku basiraamu bannaffe naye ng'omulabamu amatankane akyusa kkala. Baulamaa ul hadisi baga omuntu oyo tasomwako ayogera nnyo ebitategeerekeka nga musiraamu ne bagamba oyo tomusomaako. Omukaafu waza nedda si mukaafu. Abamu baatukanga n'okubabuuza Ali ibn Madini baani baulamaa ul hadisi nga bamubuuza ku taata we yennyini. Bulijjo oyogera ku baabalala twagala taata wo. Taata wo asomaako oba tasomwako nga bakimubuuza Seeka. Nagamba mubuuze omulala ne bamugamba nedda ssebo twagala ggwe. Nabaga taata tasomwako. Eno ddiini taata tasomwako. Omusajja alamuna nti taata we tasomwako eddiini ekuumibwe. Kati ate ffe obujulizi tusobola okujja ku Big X nga ye source kojja Seeka nga n'abantu ababulijjo olwayo bategedde Big X tebasobola kugira abawadde okugifolowe. Ng'ojjako obujulizi bali abajolonga abalwanyisa obusiraamu abatemerera obusiraamu olwaleero abantu obutaba na tasfiya kasengejja. Olwaleero omusajja atali musiraamu ng'ali bweru wa busiraamu senga ayogera ku busiraamu ekintu ekirungi mathala angeze paapa n'agamba ekimu ku byensinga okulaba nga birungi mu basiraamu yenziika yaabwe. Ako kapaati bakasala buli musiraamu n'akafowadinga eri munne. Paapa yawaanya obusiraamu. Olaba enzika y'obusiraamu bw'eri ya bbeeyi. Ffe okutegeera obusiraamu nti buziika bulungi si paapa yatugamba si ye soose. Nedda. Kati ekyo abayinza okyawula batono nnyo abayinza okitegeera. Ffe paapa si yanze tugamba nti okuziika kwaffe kulungi. Okitegedde? Abali ku leve yetegeera ebyo batono. Naye ako buli musiraamu ayinza okukakufuwadingira. Seeka paapa wamuwulidde? Seeka paapa wamulabye? Nze paapa si yambuulira nti okuziika kw'obusiraamu kulungi oba okuwasa. Singa gamba okuwasa abasiraamu empasa yaabwe nze ngisanyukira nnyo. Nayogeraako. Seeka wabiwulidde? Seeka wabitegedde? Buli musiraamu afuwadinga. Ofuwadinga ki? Paapa si yatubulira okuwasa kw'obusiraamu kikulungi. Si ye soosi gye tujjako ffe erimu ey'okuwasa kwaffe. Si yeeyo. Nedda. Qur'aani gyeri. Allah yatunyonyola dda ebirungi mahasinul Islam ne Allah yabitubuulira dda. Nabbi yabitubuulira dda sallallahu alaihi wasallam. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Buli kyonna kyoyagala mu bulamu bwo. Ffe soosi tugiina. Twaliwo omusajja gwe nalaba eyo oba profesa waawa ng'agamba singa kati ababadde bakule abali wano basiraamu bali badde balina ekifo simanyawo basalira biki naye abantu bampeerezaako kamala obukamala. Basiraamu abaagala emirundi 5 baba basaala era singa twabadde nabo wano bali badde balina ekifo awo basalira buli omu afu. Seeka profesa wamulabye? Seeka profesa wamulabye? Ffe obulungi bw'essola si profesa yatubuulira profesa Okero Oten Oyange. Nedda olyemu Charles Peter olyemu si yatubuulira obulungi bw'esswala. Esswala yaffe tumanyi nnyo obulungi bwayo nnyo. Bali n'ebitabo ebiri nga kitabu kyogera ku bulungi bwa sswala nga bamanyi bakiwandiika dda. Imam al-Marwazi yawandiika ekitabo ku sswala. Ibn Qayyim alina ekitabo ku sswala. Sheikh Abdul Razzaq alina ekitabo ku sswala. Sswala yokka nga temuli kirala. Sswala yokka. Ate okungamba Peter olyemu yayogedde obulungi bw'esswala. Seeka wamuwulidde? Omusajja yawaanya esswala. Gwe soosi yo ojja ku Peter olyemu. Obusiraamu wabutegeera. Kati qadiyatu tamyiz min ahammi al-qadaya. Zezimu ku nsonga enkulu ennyo kwotegeera ani gw'osomako eddiini ani gw'otosomaako ddiini. Olwaleero abasomesa bangi nga bambadde ng'abasiraamu naye nga n'abatali basiraamu baga musiraamu munnammwe ono sitwamutegedde. Olinaga nti wadde nange siri mumanyi naye ono mwesingira. Abatali basiraamu basobola okulamula kati ate nga balamula abasiraamu.
yo munnammwe oyo leero yabayiyeeyo abantu bangi basomesa volongoto kati qadhiyatu tamyiz min ahammi alqadaya au min ahammi alqadayat yebimu ku bintu ebikulu bye tulina okufaako ennyo min ahammi alqadayat idhan nga tumaliriza Sheikh rahimahullahu ta'ala yagamba qala ibn Kathir ay yattabi'una illa adh-dhann in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ay min tilqa'i anfusikum ibimwe mwabyeterawo ma anzala Allahu biha min sultan ay min hujja in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfusu ay mwe mugoberera ndowooza yammwe wa ma tahwa al-anfusu n'emitima gyammwe gye byagala yes mwe emitima gye byagala emitima gyammwe gye byagala mugoberera bugoberezi ay laysa lahum mustanadu tebina nsibuko bye mugoberera illa husnu dhannihim bi abaihim alladhina salaku hadha almaslaka yasi balowoleza bakadde baabwe nti abyo bwe bagoberera abakwata enkwata amakubo ago albatil amafu qablahum olubebeye babalowoleza bulungi nti tebayinza butabisinza tebayinza kubisinza nga tubali nsonga n'agamba wa illa haddu anfusihim fi riyasatihim wa ta'dhimihim abaihim al-aqdamin yasi mugabo gwa mitima gyabwe fi riyasatihim mukubeera nga babifuula riyasa ebibakulembera wa ta'dhimihim n'okubigulumiza wa ta'dhimihim abaihim al-aqdamin n'okuba nga bakadde baabwe abakulembera babigulumiza yasi bwe mugabo gwe balina gwe bagoberera wa qawluhu yagamba Allah wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda naye ebyo byonna bwe bigwa obulungamu bwabajjira bubajjidde okuva eri Allah qala ibn kathir yagamba nti wa laqad arsala Allahu ta'ala ilayhim ar-rusula bil haqqi Allah yabatumira ababaka namazima bil haqqi al-munir amazima amerufu agamulisa wal hujjatu al-qati'a n'obujulizo obukutulawo buli kintu kyonna ujjawo kigoye wezinge wa ma hadha awamnebyo ma taba'u ma ja'uhum bihi banji tebagoberera ebyo ababaka bye bajja nabyo wala nqadu lahu era tebabigondera kubiteeka mu nkola wa mutabaqatu al-ayati litarjama bagamba aya wekwataganira ekinyusi kya aya wekwataganira n'omutwe guli min jihati anna ubada hadhihi al-awthani mu ngeri nti abasinza amasanamu ago innama kanu ya'taqiduna balinga bagalowolezaamu usula al-barakati minha ogafunamu emikisa ayati wezikwataganira n'omutwe babu man tabarraka bikwataganira wakakwata kyakama kakwate kyakaliwo ye mutabaka agamba nti bano babikolanga nga babinoonyaamu mikisa Allah kyavudaleta manya muallif kyavudaleta ayati ezo Allah ziyayogera babinoonya nga mweme mikisa bita'azimiha mukubigulumiza wa du'aiha n'okubisaba wal isti'anatu biha n'okubyeyambisa nga babisaba obuyambi wal itimadi alaiha fi husuli n'okubyesigamirako fi husuli ma yarujunahu minha okufuna ebyo baali babisuubirangamu wa yu'ammirunahu bibarakatiha wa shafaatiha era wa yu'ammiruna yani nga babiinamu essuubi mu mikisa gyabyo ne mu kuwolereza wa ghairi dhalika n'ebirala fattabarruku biquburi salihina okunoonya emikisa mu ntaana z'abalongoofu kallat ngallat wa bil ashjari wal ahjari n'emiti n'amayinja kal uzza wa manata wa min dhimni fi'li ulaika al mushrikina min dhimni byebimu ku bikolwa ebyabashiriku ma tilka al awthani n'ebyo bibasinza faman fa'ala mithla dhalika omuntu yenna akola ekikolwa ng'ekyo kye baakolanga n'agenda ku bijja n'agenda ku miti n'agenda ku mayinja n'agenda ku nzizi faman fa'ala mithla dhalika akola ekikolwa ng'ekyo wa'taqada fi qabri n'aba n'enzikiriza nti kaburi eyina emikisa au hajari oba ejjinja au shajari oba omuti faqad dhaha ubada hadhihi al-awthan yani tashabaha abamaze okufaanaganira ddala ne bali abasinzanga al-awthan
فيما كانوا يفعلونه مwe bali bakola maaha min hadha ash-shirk bali bakolerangawo ala anna al-waqi' shekha gamba omunesho ate kiriwo olwaleero min haula'i al-mushrikina mubashiriku abaliwo ma ma'budihim nebe basinza okusamira okumala obalongo a'zam kyekisinga n'obunene mimma waqa min ulaika okusinga ate bali bakola olwaleero ate abashiriku baliko wallahu al-musta'an olwaleero ebiriwo byonna abasinza entaana abasamira abasinza emiti abasinza Bikira Maria abasinga abayira mu masabo abawonga abagenda mu nnyanja abagenda simanyiki olwaleero ate biyitirivu n'okusinga bali abagenda ku Laata ne Uzza ne Manaata ath-thalithata al-ukhra. Idhan ebyo bikulaga omulyango gw'okunoonya emikisa mu bintu ebitali Allah bye yalaga nti birimu emikisa gusuula omuntu mu bushiriku. Mulundi ogunaddako tujja kuleeta hadisi ya Abi Waqidi al-Laythi muallifu rahimahullahu ta'ala gye yazzaako era nga naye eriku atabarruku. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.